Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Era newunyiza nnyo Balamu tolina magezi. Ekyamazima amatuufu ku bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda bw'ogenda maaso n'okubeera nga obitunuulira naawe oyinza okubeera nga oyungula ku zziga. Ensonga z'olunaku olwaleero njagala tugende maaso n'okubeera nga tuzikwata mpola ate era tuzekaanye tusobole okubeera nga tuzisaamu ekinyusi. Buli lw'olaba nga nzuze ndi mukkakkamu omanya ensonga ze tukutteko ate ze ziruma munnayuganda nga naawe ali eyo z'ensonga ze zimu ezigenda maaso n'okubeera nga oba oliawo zikuluma. Kakati abayimbi bagenze maaso n'okubeera nga abamu ku bo bayimirira ne mwana muwala Azawi oba Zawede nga bagamba nti tebakkiririza mu buli bwanguzi. Kakati nno David Lutalo kw'ossa munywanyi we Idrisa Musuuza abavuddeyo oba oliawo ne boogera amafuukuule eri principal bagenze maaso n'okubeera nga babaanukula. Kakati full figure nga bw'omanyi nti ye mwattu tasirika avuddeyo nno n'ayisaamu eggaali Azawi n'abo abayimbi abagenze maaso n'okubeera nga bayimirira mu mugongo gwe. Kakati Honorable Betty Nambooze agenze maaso n'okubeera nga ayisaamu Balamu eggaali ate era n'ebisinga ku ebyo byonna bye ngenze maaso n'okubeera nga nkuleetera. Era njagala onzikirize ngene maaso n'okubeera nga nkuwa video ya Madam Nambooze eno ogende maaso n'okubeera nga ogiraba, wabula nkusaba video eno soko gimpere like etambulire ddala etuuke ku oyo yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera ku Beyond the Newsroom. Era newunyiza nnyo Balamu tolina magezi. Nali ndooza bakuwa obwa minisita wafuna ku magezi naye tolina. Balamu yavuddeyo n'avumirira Kyagulanyi olw'okuwa omwana akapikipiki. Nsi. Naye mwami Museveni bwe yali awandiika obugagga bw'alina mu nsi ye ng'omuntu yagamba ekidduka kyalina pikipiki. Bugende wa Igigi Bajaji boxer je tuwandiikira ebyobugagga byaffe. President Museveni yawandiika nti ekyobugagga ekidduka kyalina mu nsi pikipiki. Naye kati Balamu minisita we yagambye mbu yavumiridde Bobi Wine okuddira omwana eyamusabye pikipiki n'agimuwa ate n'atakwata ssente ze wabula bannakibiina ne basonda. Kyagulanyi yalisobodde bulungi nnyo okuwa akapikipiki omwana nga tatemeza naye buli wojja ne bagamba kibiina kye kimuwadde obeera bannakibiina obaweesa ekitiibwa. kituufu. President wabo wa National Unity Platform jo yabadde ayisa akabonga bagula piki y'omwana yavudde e Bushenyi. Lwaki oyisa akabonga wa akaunti yo eriko obuwumbi n'obuwumbi? Tulekeraawo okubeera abakodo. Bano anagamba mbu akwate sente zize aweeyo. Lwaki awaayo ezize? Omukulembeze buli wakwata sente zize n'awaayo aba agenda kuzibasaba azibakanulemu n'amagoba. Olaba ne mwami Museveni wano ezo pikipiki zagenda ng'agaba mu byalo akwata sente ze. Niyo omuntu naddaawo ne bamutunuzaamu kamera era naye yennyini n'ayagalira ddala atuukire ku kiri kye namugamba nti no useful idiot. Akoze obwa useful idiot ate n'abusussa nange yabumuwa we nali nsuubira. Tokubyemu nnyo. Balamu obwa useful idiot obukoze nange no surprisinga. Beyond the Newsroom nkujjukiza nti no Shika Sharaf Demme musomi weddwa agenda ogenda maaso n'okubeera nga akuyamba ebizibu by'olina mukubireko okusimu esembe y'okumi ono n'akozesa Quran n'akusomera dwa n'ogenda maaso n'okubeera nga oyitamu ebyo ebigenda maaso n'okutawaanya. Mu ngeri y'emu nkujjukiza nti gweyagala olanga naffe tukubireko okusimu zaffe weeziri awo tukwasaganye ensonga ate butereevu nnyo nnyini ddala. Kakati gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera ebigambo ebyo ebya Madam Nambooze ndowooza obifunye bulungi era n'obiwulira. Agamba nti Balamu kakati afuuse neyamuwa erinnya lya useful idiot nti kati watuuse takyaswala aswaza buswaza engeri ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde n'ebya Balamu byennyini
ng'agamba nti Bobi Wine yayisa akabbo okusonda ssente z'omwana oyo nsi gwe baawa piki eyava eyisingiro. Gwagenda maaso n'okubeera ng'ongoberera bannayuganda nga bali ku kozi y'okulwanyisa enguzi. Kakati n'abayimbi okuli Nina Rose Nezeza Bafana bavuddeyo ne bayimirira mu mugongo gwa Zawe nga bagamba kituufu ffe ng'abayimbi twesuuliddeyo gwa Naggamba era ebigambo bya Kenzi byeyogeredde nga Yesu singa akulembera Federation kubanga Federation nga yo yateekebwawo kubeera nga nayo erya nsimbi. Kakati teri abeera na mugaati mu ngalo n'atayagala bagende mu maaso nakubeera ng'oba oliawo bagumusuuza. Abayimbi abato tuli mu nnyiike tetumanyi wa future yaffe gyeraga nga tosobola na kulia ku ki ky'oli mu kukola oba tosobola kulia on your own art, on your own craft, on your own energy. Ze kyensonga emu eyanzizayo ne ku ssomero because erinnya terigenda sasula bill. My sister Nena okimanyi nti nno Mr. Bebe Cool mu kifo ekyokuŋŋaanya abayimbi banne nze mwennyini Bafana nina weezi nyingi abantu abo Bafana baatukuŋŋaanyizawo ku Federation ezisobola otugaggawaza. Omanyi okuba nga tulina ensonga ezisobola otugaggawaza naye nga gw'otulaga bw'oweereza Museveni bw'osembera Museveni we wali obugagga gavumenti wali obugagga ng'atenze kkaaya yange ngatekkaanya yange Bebe Cool nakusangaoyimba ba politician baatulyamu olukwe. So twaliawo with open mind and all our hearts to serve our industry with really, with all the passion. Little did we know we were surrounded by monsters who were just focused on getting what to feed their own families and forgetting the fans that made them. Because tebalina kye bafiirwa. Bebe kati afiirwa ati gwali mu kufiirwa ennyo because ye abaddewo. Nina and Aziz Bafana, I'm going to ask you to allow me still be your moderator. I know you guys have your issues as musicians, but today we were talking about the corruption conundrum, and we are marching to Parliament, as you all know. So abasinga kuba mwatulabanga tutandika Federation mumanyi twalya bannange nze siryangako kintu kyonna. Sandivuddeyo nenzija ne neegatta nammwe mba kubanga nalya singa nvuga Range Rover nga nkyusa nzira bawakano naye n'okuta ennyimba kati ndaba sikyalina interest because nziteere baani be bali mu kunyigiriza. Nakangubi Jennifer Fullfigure avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti yazawe toleeta akajanja ko wali wagwadda wabula oyagala bwagazi comeback kwe kuvaayo oyogere mu bantu. Kanalabyo n'omuyimbi alinga omusajja afuddeyo agamba bagange abayimbi weeyayo mwe bigi bayimbi muliwa mukazi musajja wummula mirembe tewali ali kunenya wajja wano ku busimpase oba tolina music please bw'oba olina ebikuluma naffe twalumwalwa daffe tulina ebizibu n'ebisinga ebyammwe bakadde baffe baafa dda enfa gye tutamanya ffe tusinga n'obunyiivu kweno gavumenti eri mu buyinza naye olondaani anasobola okukwetera change gino emiwulenga gino emiwaatwa bino biziringu bino biyiringu bino nemukono kulinga ogusonga ewange mwebamu bino biziringu byesagala okwesimba ku Museveni etunanga obutwa butemese fetulonda abo mukazi bw'oba wulira ng'oyagala kulwanagana na ntalo za politics oba olina ekifo kyoyagala okwesimbako nalaba n'oli munno omutino nnyo oli omusirikitu ng'atandise okuwalampa gavumenti n'okuvuma abayimbi banne bakenzo gyabadde asiba emutundo gyabadde asula yabadde asalawo yabadde ayogera yoba yalina natulezala munamba nebba batabukira eyo n'atandika okugenda mu kyaki endala nga bavuma gavumenti bavuma abayimbi abaali emutundo abayimbi babakolaki kenzo omwe amuvumye nga nolayo kasese yasimbye layini paka ku 7 nga bali mu layini omanye okusasula nga balwana nga basasula kenzo muyita wakusaaga gwomanyamanya omukyaguyita levozo kati oba kuyimba kukulema ate neyo kampuni gy'olimu eyo gundi gyewasayininga tekkiriza kwasamirira mu byabufuzi bajja kukugoba obulwe ne woolya sigwatasalawo mukazi toli musajja olyawo olyaganaaga va ku bayimbi oba wulira ng'olina ebikuluma byagala okweyogera genda obyeyogere tomanyira bano bayimbi tolina gubatuma tolina gwawandiikira luyimba okyali upcoming ensi yakuyamba buyambi bakusasa busasi nga tebalaba toyawula ne bagamba katumalegga naye kisugwa muyimbi alina ennyimba ezinywa okulaba zisana luyimba lwensaba kuyimba mbu luno mpozi abaana bange bazimba
naye kati otandise okuwalampa abayimbi muliwa abayimbi wani aganti abayimbi bannabyabufuzi betabe mu ntalo z'okwekalakaasa ekintu kyenguzire kiriko muyimbi n'atali muyimbi buli muntu akirwanirira naye kasita mwakiyingiza mu politics nemaga nti kya kibiina kimu oba okutegeera mukwabalema kwabawuka mwayawukana n'okutegeera kwammwe simanyi lwaki munoonya kutegeera kwammwe ne mukukomyawo President Museveni yatandika ekigambo ky'enguzi okugirwanirira mwe ne mulabawo opportunity ekola stanti zammwe ne strategy zammwe zibakuumira mu bifo bye mulimu kubanga mwe mulwanira ekintu kimu si kujjako Museveni mulwanira position ze mulimu ne mutandika okwerwaniranya ne mubiyingiramu ne muwanika obukonde ne muwanika obukono ne mwebamba ne mujjanga mwabadde mini n'obugoye obubavaako mukuname abasajja abasirikale balabadda bonna kubalaba ebisambi by'abakazi bonna wonebamba mbu obugoye bukuveeko baleme kukwata bajja kutwala mu kabangali ekyo nkikubuulidde kati munnange oba wulira ng'olina ebikuluma byeyogerere wekka omuyimbi Rain ono nno ne wano wegukyali ng'ate abanyi bamumanyi nga comedian akyatenda olugendo lw'ekkomera na butya olwagenda mu maaso n'okubeera nga lumukosa abantu bonna buli munnayuganda nga tuvudde mu kwekweka buli mwakimanyi nti eggwanga teritambula bulungi kino kati kankigambe ba artist bonna abali eyo togaana kwogera biruma bannayuganda olina eddembe eryo nga artist you Ugandan. His Excellency Bobi Wine the Ghetto Gladiator yavuddeyo n'ategeeza nti ye kituufu ennemu yeekera era njeekera gavumenti eno njagala eveeko kubanga ekumpanyiza abantu ono nno we yasinziridde n'ategeeza nti tugenda myaka 3 nga Governor wa Bank of Uganda afudde nene kati naguno gwakate tulina Governor ekitegeeza Museveni ye Governor aliwo agenda maaso n'okubeera nga oba oliawo akola nga acting Governor wa Bank ya Uganda kyewuunyisa nti mu nsi ezimu Governor bwafa abatannaziikibwa nga bataddewo amuddidde mu bigere twasalawo Museveni tumuyeekere ze bahulya mu misana ze ne muyeekera abana batidde nze mukatuliki yenze saaba yeekera golaba nze kulembera abayeekera abagenda okujjako Museveni nze wali olabye eggwanga ki eribeera awo myaka 2 nga terina Bank of Uganda terina gavana kubanga Museveni yennyini ye gavana wa banka mwe tekibatuula mu bwongo n'obeeraawo ono omusajja ye pulezidenti mukyala we ye minisita w'ebyenjigiriza kyokka teyasoma mutabani we yakulira amagye ono muganda we Sali Musale ye boosi wa buli kintu newankubadde talina kifo kiryawo naye yakulira bajeti esinga mu nsi yonna ono okuteesa yakulira kino namukkiriza ebyekitumbavu bwe kityo abantu begomba gambo webitiyo bwe biri gwagenda mu maaso n'okwera ngongoberera nze Deni nzikiriza nkutegeeze nti atakuumira mpeera akukumbye abeera bulungi mwana wa maama ate magaliza bisingayo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.